Kakati nno munnange Shiba Kalungi sitayiro biralamu atadde obubaka obadde buyuguumiza munnange ate Instagram. Actually byengenda okubeera nga nkuyitiramuko osooke olabe munnange ate update ki etambula ku mwana muwala munnange ate Shiba Kalungi kugambye naye nga nno okudda kwe muganda wange bigenda kubeera biralamu. Ate nga omukyala munnange ate Winnie Nwagi naye mulina mu maaso awo ngenda kubeera nga nkuyitiramuko ku mukyala munnange ate omuyimbi Winnie Nwagi kw'ossa ate ne Spice Diana nno naye nno alina nno munnange ate kyafumba bingenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi naye nga kansoke nkutegeezeko munnange wali kakati nno Shiba Kalungi atadde munnange wali obubaka obuyuguumiza munnange ate Instagram by the way era nga nno agambye nti nno wali avuddeyo n'abagamba nti nno tusimbudde munnange era abagambye nti nno Katonda y'abadde mu nsonga yonna munnange mu byayiseemu like okuzaala period byonna byonna ebyagenda mu maaso abadde munnange ate e Canada akomyewo mu Uganda kakati nno bino byonna nno bikyagenda mu maaso mwana muwala ali mu kufumba munnange ate luyimba lupya era nga boogezako okulaba post eyo actually oba nga ogyegendereza bulungi ndowooza ogirengera oba nga osobodde okusomakokko avuddeyo wali n'akakasa n'agamba nno bigenda kubeera biralamu. By the way nakyala ono Shiba Kalungi jjukira nti nno yavaayo n'ategeka munnange ate konsati era nga konsati eyo okudda kwa Shiba ate munnange okulala agenda kubeera nno ng'abalaga munnange ate okudda kwe okupya munnange ate esayidi eyo biralamu esayidi eyo era nga bw'olaba munnange era nga bibadde byogeza abamu obwama esayidi era nga by the way okusinziira ku post eyo abagambye n'abagamba nti nno oluyimba olupya luli munnange ate ku coming soon naye ataddeko ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba kibadde kikutte akati by the way okwetooloola munnange ate ku social media esayidi eyo mbadde ndaba nga kiri mu kutambula ye mwana muwala munnange ate Shiba Kalungi bw'atyo nno avuddeyo ku munnange n'alabikako ke esayidi eyo obubaka obwo bw'abadde atadde ku social media obadde munnange ate buyuguumiza munnange ate emikutu esayidi eyo naye nga bwentyo bwe mukyekinzeeko kakati nno awo nga nvuddewoko era nga mwana muwala ono tannaba kuzikizaamu yadde n'akamu ali mu kufulumya munnange ate ennyimba endala mwana muwala munnange ate Spice Diana era nga boogezako okulaba kati ennyimba mu recordingira ku bannange kati oli ayimbira ku WhatsApp gwe n'okubira wano onokwatiramu balabe banno onokwatira balabe banno mu kitabo kyo ekirabo ky'ebyafaayo kwata eninki yiino egirinankanu owaaye omuyimbi w'eggwanga kati style kyeno gye muyimba ng'oli ku WhatsApp yaffe ebintu twabigonzaamu naawe kati awo oyimbira ye n'arecordinga oyimbira awo n'arecordinga bw'okola ssente byebyo byetubaamu sente webeere ewaka amaloboozi ogasindike okola otya maama kaddemu okola bukozi ssente onooziweza g'otuula wali n'oweereza amaloboozi producer n'abikolera ebikyo katoliiyo kyekyali kewagamba tewokyetaaga hiiti tunuzzaamu ssimu ki iPhone ye gye nagula maama yeno gye wagula naawe kisoke kakati nno abagambye wali n'abagamba nti nokola ssente ekole ki ekunyumire kakati nno ye abadde munnange waka naye nga amaloboozi ndowooza babadde bagayisiza munnange ate wano nga boogezako okulaba ndowooza abadde wali ku WhatsApp. Oh my god tekinologiya munnange ate yeeyongedde omanyi kye bayita okubeera ng'oli waka naye ng'amaloboozi oli mu gateeramu eyo gajja straight munnange ate mu studio kakati nno n'essiimu abadde akikuttemu wali era nga boogezako okulaba mwana muwala ono ali mu kufumba munnange ate luyimba lupya Spice Diana esayidi eyo
jjukira nti nno tulabye bulungi wali nti oluyimba nzigulawo nalwo lubadde lufuuse munnanga ate ensonga era nga by the way lukutte nnyo omubabiro ku mukutu gwa TikTok balukozeemu nnyo challenges era nga zibadde ziweereddeko ddala munnanga ate esayidi eyo kyongera okulaga nti nno mwana muwala munnanga ate omuziki munnanga ate wali agongeddemu muganda wange ate akutadde munnanga ate ku level eya waggulu esayidi eyo ye mwana muwala munnanga ate Spice Dana kw'ossa na luno oluyimba katulinde munnanga ate nalwo lugenda kubeera lutya esayidi eyo naye nga byebyo nno munnanga ate ebiri mu kutambula ku mwana muwala munnanga ate Spice Diana era nga bwentyo bwe mukyekinzeeko kakati nno awo kankuggyewoko katugende mu maaso wali Winnie Nwagi nno mukyekinzeeko kaawo nkyekinzeeko ku mwana muwala munnanga ate Winnie Nwagi jjukira nti nno naye abadde yakata munnanga ate oluyimba lwe Control It wali wonna era nga by the way nalo bali mu lukolamu nnyo challenge ku mukutu munnanga ate ogwa TikTok. Ye mwana muwala munnanga ate omuyimbi Winnie Nwagi esayidi eyo kakati nno naye abadde ataddeyoko wali ebifaananyi ku mukutu munnanga ate ogwa Instagram by the way bibadde bikutumba biro era nga boogezako okulaba awo abadde nga yambadde kibayita okwambala wabula bannange fashion yo gyakozesezza ku mulundi guno muganda wange ebadde ate ndalamu era nga boogezako okulaba abadde yeesaza ebikumba munnanga ate wali nga atemagana okukamalako obumazi munnanga ate mwana muwala munnanga ate Winnie Nwagi bwenti munnanga ate bwenkoze kakasa nti nno video ogimpeera like kusate ne kusubscribinga kasita obeera nga tonaba ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti.